Yes, Faadi TV ujimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigende kade bagita Faadi TV uji nsonga za Teddy Bugingo kusana Suzan Makuula nsonga za Obuloogo ensonga za Obuloogo zikutte wansi ne waggulu Pastor Teddy amune yavudde nga lumiza Suzan Makuula okuluga abaana be information etambula ku mukuto gwa Phoenix Bluza abwetyo bweraga Teddy Bugingo alumiza Makuula era nagamba ati Makuula alina akayumba ke yazimba ambetundu byeyo asadizeyo e Masaka anti jakola ki jagenda nateeka omudagala akayumba bakazimba mu ngeri ya busanja ntira jakola ki jagenda nakola ki namuloga Teddy Bugingo bwati bwakola ki bwati bwagamba onagamba nti ageza kubanga musiranya akosa n'abaana be songa za kuloga songa za Obuloogo n'abasinga beebuuza Pastor Teddy Bugingo gwatali mulogo wategera otya nti Suzan Makuula akuloga agamba nti engeri akayumba engeri bakazimbamu ngiri yaki ngiri ya kugamba yabisanja bwetegereza engeri Teddy Bugingo gyawamu kugamba statement ye kiraga nti ebintu bino alabika alota biroote bwetegereza information etambula ku mukoto gwa Phoenix Bluza agamba nti ebintu alota biroote tabisiba bikola kibi mujiro lusinga yebasenga aguddewo nga kimulaga nti Makuula yazimba akayumba ngeri yabisanja kaliko akalyango era nagamba nti mu kirooto ekirooto kimulaga nti akayumba akazimba Masaka Suzan Makuula akayumba akazimba Masaka gyekali ntera amanyi okugenda nakola ki n'ateekayo omudagala agezaako kubanga amuloga n'okubanga amukyayisa abaana agala bamukyayisa abaana be nti bakole ki nti badde wa Pastor Aloysius Bugingo naye nga abasinga bagamba Teddy Bugingo bw'oba toli mulogo gulaba otya nti omuntu akuloga bw'oba toli mulogo gulaba otya nti akuloga newe kiba kirooto gulaba otya yooloota otya ng'omuntu akuloga kugamba n'ebintu bitabuse byabadde ng'ebyokusaaga bigenda biranda mpolampola Suzan Makuula talaba kubaako na kimu kyayogera Pastor Teddy Bugingo yavudde n'ayogera ku nsonga njukira essaawa zino za Suzan Makuula akyali mu Kongobaga naye singa ndo tabadde mu Kongobaga yandibadde yamuddize omanyi ayisiye muwango nnyo goyinza okuddawo n'okola ki n'onyigira mu ttooke yalibadde yamukoze ki yamuddiza dda Teddy Bugingo abadde azzeemu kubanga addamu kubanga anyi alabika bulungi naye ate agamba nti ono Suzan Makuula ayagala kukola ki ayagala kubanga addamu kubanga amuteeka mu stress olw'ensonga nti amulaba akoze ki azizzaako akanyiriro ke ye Pastor Teddy Bugingo bino munnange bwe muko ebitambatambula ku social media ku mukutu ogwa Phoenix Bluza nsonga za kweroga kiba kizibu ebiseera ebisinga abakyala bajja n'abajja okukwatagana era bino boolina okubisuubirawo mateeka naye nga abasinga tebana kubanga bakkiriza statement zaani za Teddy Bugingo tebana kuzikiriza statement zaawo kubanga agamba nti Suzan Makuula akola ki nti aloga abaana be naye nga mwamutadde nti abaloga n'abaana be abasinga bakyagala nnyo okubikkiriza abasinga beebuuza gwataloga wamulaba otya nti akuloga bategeeza nti oba mwenda mweroga asinga bagamba nti oba oliawo bonna bakola ki bonna bewendulira omudagala bonna beesindikira omudagala nti nga Teddy Bugingo bwagusindika ne Makuula nga agusindika kugamba nga Teddy Bugingo kyekikola ki kyekimuleta okola kyokulaba nti okumanya nti ne Suzan Makuula akola ki gumuusindikira omudagala kubanga singa abadde tamuloga yali kitegedde atya kiba kitegeeza nti naye nyininyini abeera amusindikira omudagala n'alaba ono nga naye akola ki agulwanyisa okola ki okwagala okugamba okumuloga okumusiraanya n'akola ki n'alaba n'ogwono nga naye amusindikira okola ki okubanga yeedifendinga bannange kikono omukyala wa musumba n'oli musumba mulamba naye goolya bibalimu
Buli abye balimu bagitafa ADTV gi subscribe batonyegene kale mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga naye nga abasinga bagamba nti Pastor Teddy yandibadde asirika busisi bamuloga n'abikwasa Katonda n'atakola ki n'atabiteeka mu public kubanga bikola ki biswaza. Abasinga bagamba nti Pastor Teddy bino okubiteeka mu public biswaza buswaza yalibadde asirika busisi n'akola ki neyesigama Katonda neyesigama Katonda oba si ekyo n'akola ki n'abireka bulesi babanga Katonda tamuyisiga n'akola ki n'abiteekaawo nagalaale n'alinda alabe Katonda agenda kukola ki agenda kukola ki agenda kukikola atya. Tomanya ayinza okumudifendinga, tomanya Katonda ayinza okukola ki ayinza okuba nga amudifendinga. Yagambye nti akayumba bakazima mu ngeri ya bisanja kali Masaka nti era akola ki nti era akaloota akaloota nga Makuula atuteyo omudagala okwagala okumusiraanyiza ddala adde ku zero nekyakiyekole ki nekyakiyegwe n'abaana abakole ki abamukyayise bagitafa ADTV gi subscribe batonyegene kale kigamu kwa batambulisa ku social media bintu byakola ki bintu byakwekengera buli mwagamba nti ondoga ali agamba ondogo n'agamba ondoga gamba buli omu alumiza munne kola ki okuba nti amuloga kakati awo kisinga okuba nga Kyewunnyisa basinga beebuuza kakati mwenna ate jjukira Teddy Bugingo yabitandise Makuula mbagambe tanabakubako na kimu kyayogera ku nsonga eno tanakubako na kimu kyakola ki na kimu kyayogera. Bagitafa ADTV gi subscribe atonyegene kale mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga. Bamuyita mu channel Teddy Bugingo Teddy Naluswa yali mukyala wa Pastor Roses Bugingo akyali mukyala wa Pastor kubanga bakyali wamu ndozi naye mukyala wa Pastor Roses Bugingo bonna abakyala balungi yasinga Bugingo abadde musajja musiraamu nzigamba yandibadde bonna abawasa bonna abakyala balabika bulungi lwakuba enkwatagana bonna si bakyala bindozi olengera nne mukyala alabika bulungi alina kakala akalungi olengera nga yesaza akasaawa kyote kisinga amutaddeko ku bugalo balabika bulungi bonna si bakyala babi banne singa Pastor Bugingo abadde aji yalibadde bonna akola ki yalibadde bonna bwasi naye munaye omusajja mulokole si aji nenkwada abasinga bamukazaako lya aji Bugingo naye nga si aji. Subscribe atonyegene kale bintu byakweroga kalimba ka bisanja subscribe mwera mbagala nnyo subscribe.